jako akawuwo. Okusinziira kwa lipoota etongozeddwa olwaleero ng'eno ekoleddwa ekitongole kya Bukadefu wamu ne Wells of Life okuva mu ggwanga erya Amerika eraze ng'abantu ababeera mu masaza okuli Singo wamu ne Buweekula bwe basanga obuzibu bw'okufuna amazzi amayonjo. Bw'abadde akwasibwa alipoota eno ow'omu mbuga Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwatta omukago n'ekitongole kya Wells of Life okubunyisa amazzi amayonjo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ne balakira ddala enteeka zinywa amazzi n'abaana ng'amazzi bagasena obudde bwe bumu bwennyini ate n'abaana bagalinyeemu ate ne bagenda okukozesa awaka. N'olwekyo Obwakabaka bwatta omukago n'aba Wells of Life okulaba nga tubaako kye tukola ku nsonga y'ebbula ly'amazzi. Ono wabula yennyamidde olwa bannayuganda abangi abatayagala kunaaba mu ngalo nga bavudde mu kaabuyonjo. Abalina kaabuyonjo naye bwe bava mu kaabuyonjo tebanaaba mu ngalo. Abalala banaaba mu ngalo tebakozesa sabbuuni. Byonna biri mu alipoota. Emu ku nsonga ebagala kukozesa sabbuuni bbeeyi ya sabbuuni. Omukuumaddamula akubiriza bannayuganda okubeera abayonjo okwewala okukwatibwa endwadde n'akuutira amasomero okusomesa abaana obuyonjo. Ensonga z'obuyonjo twagala zongera okunyikizibwa mu masomero ate abaana be bayize mu masomero babitwale mu maka gye babeera. Awamu nsaba abaami ba Kabaka era nsanyuse nnyo okulaba nti ssentebe w'abamasaza waali n'abamasaza babiri tusaba abaami ba Kabaka bonna ensonga zino bazigenderere nnyo. Minisita w'ebizimbe amazzi wamu n'obutonde bw'ensi Martin Kasekende Seremba asinzidde wano okutegeeza ng'abantu b'e Mubende balina obwetaavu bw'amazzi era nga babugabunyisaayo okutandika n'omwezi ogujja. Wennyini okutuusa okusima enzisi eza Nayikondo kujja kutandika mu bwangu ddala kubanga memorandum of understanding kwendagaano etulambika ku nsonga zino ejja kubanga etereezebwa okutandika okukola. Father Max Sekiwala ku lwa Wells of Life asinzidde wano n'agamba nti bannayuganda bangi bafa olw'ebbula ly'amazzi amayonjo mu bitundu byabwe eby'eggwanga eby'enjawulo. Ebizibu tulina bingi nnyo mu Buganda ne mu Uganda ebikwatagana ku mazzi. Amazzi amayonjo matono ddala, abantu bangi balwala, ekyennaku n'abamu bafa olw'okukozesa amazzi agatali malungi. Embeera eyo twagala si kugikendeeza bukendeeza kyokka naye twagala tukimalewo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.